Yes, tukwebaza bwebaza gwe nyini gwe nawe na eyekumide ku mukutu gwaffe guno ogwa Sure Media kyakabinyo kyokola ansoko okubuuzaako nti webale gy'otuusaako engalo mu mbeera eyo nze mukibisa mu kebo okubanga olunaku lwaliyo mpitidde mu pulogulamu y'ebyemizannyo okubeera nga nkutuusaako amawulire ag'enjawulo agatali ga bulijjo. Ajjukira nti ku makyawo mu ssaawa zaffe ez'okumakya mu pulogulamu yaffe eya Sure Sports muganda waffe Emute Jonathan yakusuniddeho katono ku ggulire ery'omusambi w'omupiira oyo gwe bayita Hassan Ssentongo. Nagamba nti oluvannyuma lw'okuba akavidiyo ku mukutu gwe ogwa TikTok ng'agezaako okulajana ng'asaba obuyambi obw'enjawulo twamunoonyezaako Emute nga bwe yagambye nti tugenda kuba tumukuleetera mu pulogulamu zaffe eziddako awo tumunoonyezaako Hassan Ssentongo tumutaayiza nga yakava mu ddwaliro abadde alina aka check-up kavaako ne tumugamba nti ssebo jangu ku mayingo ga Sure Media wano oyogereko eri abantu nga ffe bannamupiira naddala ajjukira nti Sure Media tweriisa nkuuli mu kweza amawulire ag'ebyemizannyo si wano wokka mu ggwanga wabula ne webweru w'eggwanga. Hassan Ssentongo tumulina ku mpewo zaffe wano twagala atubuuzeeko then atubulire buzibu ki bw'alina kubanga tulaba akavidiyo ke ku mutimbagano gwe ng'alaajana. Hassan sense okulaba. Amannya Ssentongo Hassan. Sense okubalaba mwenna abatulaba abatuwuliriza ku mukulu guno ogwa Sure Media. Baganda bange aba Sure Media mmwe bali kunkyaza ku mukutu gwammwe guno. Omukutu mbadde ngulaba era nga ngufolowinga. Era ensonga endeese wano ensonga endeeseyo okubanga mulungula ku vidiyo eyo yatambula ennyo eyakyaka abantu ne bagiraba. Najja mu vidiyo eyo nga nsaba obuyambi eri bannamupiira. Sigamba nti kinnoomu wabula abantu b'omupiira bonna kuba omupiira manyi famire ate era omupiira tukola mikwano. Era y'ensonga eyo mukama wange endeese wano. Kale Hassan omulabi wa Sure Media yaleetaze okumanya ddala injale gye wafuna oba obuvune bwe wafuna obukutuusizza okujja ku mutimbagano oteekeyo vidiyo ng'osaba obuyambi bwatandika butya era buvune bufaana butya? Ekyamazima obuvune bwe nafuna nabufuna mu kugulu okwa right mu vivi bwatandika kwokka mu ngeri bwetyo nemiramira ku buweeke ne ndowooza nti kintu kyangu nnyo naye ngenza okwesanga ng'ekyamazima ekintu kiri siriyasi n'okwebuuzaako ogendako malwaliro ag'enjawulo abandaga nti ekintu kiri siriyasi. Nakosebwa mu vivi lyange ery'okugulu kwa ddyo kwe nkozesa okusamba omupiira. Yesewo. Okay, kakati tulabye Hassan omulabi yaleetaze okumanya obuvune buno bumaze ebbanga ki wetukidde okuvaayo ogambe nti kaneekubira omulanga omaze ebbanga ki ng'oli wansi nga tosamba mupiira? Obuvune buno nabufuna ng'ennaku z'omwezi 12 January we natandika owulira embeera eyo nga mpulira nti embeera si nnungi mu kugulu kwange omwaka guno. Naye olw'okuba nti nga ffe ebyaffe ebya Afirika bobimanyi bwe nfuniramu kanooku nga mmirayo ebiweke wange byali bidayinapa nga nkola ki nga nzirayo enkya nga nsamba so simanyi nti nali nkola ki nali nkola nsobi era nga ndi mu kwonoona. Naye ngenza okulaba nga embeera eri wansi kwe kwekubira omulanga okubeera nga kigenze wala era kwe kujja mu kamera wano okuba nga nsaba ku buyambi. Kati bakugambye nti okugulu kwabadde ki? Okugulu dokita yabadde akukebera era n'ebiwandiiko ebimu mbirina. Dokita yakebedde nga okugulu kwange ekinywa kyakutuka era nga ye antegeeza nti bwe tubeera nga tugenze mu maaso n'okuba nga tucekinga obulungi embeera eyo ngenda kwetaaga okukola test gye bayita MRI test okulabira ddala kinywa ki ekyakutuka kuba nti ebinywa biri 5 mu kugulu. Naye sofa yalaba era ne check-up gye yankozeeko ye yalabye ng'ekyo kyakoze tekimala nga tulina okukola test eyo okulaba nga asobola okugyayo ekifaananyi ekituufu alabe ddala kikyakola kikyajjanjaba. Abantu abasinga kasa tuwulira ekintu kulongoosa ekyamazima tufunamu okutya kasa owulira nti kulongoosebwa kati nga gwe omusambi olibedde okubanga olongoosebwa era okulongoosebwa kuno singa obanga olongooseddwa ekinywa omusawo wayogeddeko naye nakubulira kigala twala bbanga ky'okubeera ng'oddamu okusamba omupiira? Omusawo nayogeddeko naye kituufu bannaye kyeraliikiriza ebiseera ebisinga omuntu ogamba nti kulongoosa kyeraliikirizaamu. Ekyamazima omusawo we yaŋŋambye embeera eyo natiddemu nga nze omusambi era namubuuziza nti munaye dokita naddamu okusamba omupiira ddala we naaba nga nteredde n'aŋŋamba embeera eyo webanga ekwasaganiddwa bulungi tewali ensonga ekukugira kuddamu kusamba omupiira era ojja kuddamu osamba omupiira nga wayise ebbanga ki? Nga wayise ebbanga lya myezi 6 ku 8.
ankozesezza bulungi eddagala eryo ne process eyo enaaba etambudde bulungi. Sebo. Okay, kakati banange abagoberezi bafa ba social media omusambi gwe tulina Hassan Ssentongo asambye kapiira okumala ebbanga eriwerako era nga mu bufunze ttiimu zasambiddeko zonna gamba nti zirina kulinnya kusokera ddala ettiimu y'abannaffe aba Uganda Sports Arena eno ngeri ku mutendera gwa regional. Ttiimu endala gyeyasambirako ku mupiira ye ttiimu y'ekika omusajja Yedira Nkima, ttiimu y'ekika ky'Enkima agikubidde kapiira ng'ate ne ttiimu esinze omutunda ye ttiimu ey'essaza ly'Ekyaggwe. Ezo ttiimu azisambireko omupiira era yali Mpagi Luwaga season ewedde yalimu bulungi nga Kyaggwe eviiramu ku semi-final ne season era eyaggwa Kyaggwe yatuuka ku finals ez'amasaza ng'esamba ne Buddu. Hassan Ssentongo y'omu ku basajja abali ku ttiimu y'Ekyaggwe era ne ku final Nambole yaliyo bulungi. Kakati Hassan omulabi yayitaze okumanya still omusawo yayogeddeko naye oluvannyuma lw'okukola ka check up akasoose yagambye nti kirakisa ssente nga mmeka? Gundi eyo yasoose test eyo eya MRI egikola yaŋŋambye kyetaagisa emitwalo 5 egya Uganda. Naye ng'okwegya emitwalo 5 kwagenda okusinziira okulaba kikyakola kikyajjanjaba okuba ng'agenda mu maaso ne process eyo. Ekitegeeza emitwalo gano 5 ge gatandikako okukebera amanye ekinywa kinnyininyini kyagenda okubeera ng'alongoosa. Yes ssebo. Wabula size ez'okulongoosa wabula egyo emitwalo 5 gyakkuba bukuba ekifaananyi yalabira eddala kiki ekituufu kyakola kyajjanjaba era kyagenda otandikako okujjanjaba. Kati after mitwalo 5 awo alyoka atuwa ebbiiru eya ssente ezigenda okuba nga zimaliriza process eyo. Kati ekyamazima bino bigambo mubiwulidde okuva eriye omusambi waffe agambye nti emitwalo 5 just za kukebera balabe kinywa ki. Twakitegedde nti ekinywa kya Hassan kyakutuka naye kinywa ki kubanga agambye nti ebinywa 5 ebibeera mu bivi awo naye ekimu kyekyakola kyakutuka. So balina okukola test endala bamanye ekinywa kyennyini ekyakutuka kye bagenda okukola ki bagenda okuba nga bajjanjaba. So otugambye nti waliwo ku bifaananyi bino ebimu ku bifaananyi bino bye bimu ku bifaananyi. Ekifaananyi kino X-ray eyasoose then n'alyoka nkolera egundi eno gye mulabako karipooti kano n'akankolera era nga keetaaga okuba nti buli kimu kyonna kakola katya buli kimu okusinziira okulaba nti buli kimu kigenda bulungi era y'embeera eyo yabimpandiikidde byonna okusobola okulaba nga ntambulirako. Kati twaletaze okumanya Hassan ogenze kujja ku mpewo za social media wano ki kyennyini kye weetaaga njaga kuyiini gwoba okyogerera oyagala abantu bakuyambe bati? Ekyamazima ekindeese ku mayengo ga social media nzize kusaba buyambi ab'omupiira bonna buli muntu yenna kinoomu si ba mupiira bokka naye omuntu yenna alina obusobozi bwonna obusobola okunnyambako sobole okuba nga nzijanjabibwa weewaawo mbeere nga nsobola okuddayo kuba omupiira gwe mulimu gwange gwenkola oba gwensinga okumanya. So baganda bange bannakyaggwe abantu bonna bannayuganda mwenna yenna abalina obusobozi nsaba okunkwatirako nsobole okubeera nga mbeera mu bulamu ng'omuvubuka. Kale kakati basewo ne bannyabo mubiwulidde ebivudde wa Hassan wabula kesitegeddemu bwana Hassan onnyonnyodde ku mitwalo 5 gano omusawo ge yakugambye ag'okola test eno egenda okusooka ya MRI okulaba kinywa kyennyini ekyakutuka ekyetaaga okulongoosebwa naye omusawo yakusigiddemu ku kifaananyi singa bamaze okutegeera ekinywa ekyokulongoosa nti process ey'okulongoosa evivi lino yonene wamu gatwala ssente mmeka? Omusawo ekifaananyi kye yansiigidde ku mbeera eno yansiigidde ekifaananyi nti gino emitwalo 5 gye njogeddeko egya test eyo egyo jjo just jakkuba kifaananyi ekyo wabula yansiigidde ekifaananyi nti ziyinza okubeera likely okutandikira ku miliyoni 3 n'ogenda waggulu. Bw'atyo yabadde ansiigidde ekifaananyi naye nga nsiigidde ekifaananyi naye nga tamanyi kikyagenda kukola ki kujjanjaba. So y'ensonga lwaki yeetaaga MRA eno okuba nga ejja mbeere nga ngifuna then ye abeere nga tubuulira ekiddako naye yansiigiddeko ekifaananyi ekitono ekyo. Kati zino gundi esoso zikoledde ku ddwaliro ki? Nzikoledde ku Naggalama hospital.
St Francis Nagalama. St Francis Nagalama Hospital. Kati nedwali yote kwa test zino. Test yeno jibagambe kola MRI. Test yeno tebagirina. Kati senga sente ziba zizo bogenda gikolera. Badde bandirectinze amalwaliro ga mirundi 3 Mulago Hospital, Nsambya Hospital ne Mengo Hospital. Okubanga be balina gundi zino facilities zino zikozesa okuchekinga embeera eyo. Okay. Yesebo. Nenga bona amalwaliro asatu sente zaze mwezo kubanga amalwaliro gote sente zise okuva. Yes, era bangambidde mu sente ezo mitwalo 5 aga Uganda. Okay. Kale basebo ne banyabo embeera mu giwulidde naddala bannakapiira nze kankubire football fraternity Omulanga kizibu kituuka ku munnakapiira ne wabanga sigwe kiba kituuse ku mupiira gwonna n'ekyo basebo ne banyabo abasambi b'akapiira abamanagers b'omupiira bakooki abatendesi na buli omu nafa abawagizi ono musajja abadde atukubira obutimba wali ku Kyaggwe ate si ku Kyaggwe kyokka si ku Kyaggwe wokka gyavudde ng'asamba omupiira wansi matimu gasambiddeko klabu nga Mpoma aba Uganda Sports Arena timu y'ekika bannange tubasaba tubeeyo tuyambe muganda waffe ono yaddemu asamba akapiira kubanga buli omu yali agadde okulaba asani pike 10 ng'ali mu kisaawe ng'asamba akapiira. Mulanga gwe tukubye tegukungula oba tusaba busabe n'obwombeefu tuveeyo tukwatire wamu tubenga muganda waffe afuna okulongoosebwa ebivi lino kubanga amavivi mwena mugamanyi abali bagalwaddeko nti woteebereramu nnyo n'okubeera ng'onoonya ssente ng'oli serious kiyinza okuleetera okuva ku mupiira ekintu kye tutali yagadde muganda waffe atuukeko. Mu kagambo kamu bubiri Hassan njagala tusibula abawagizi abalabi ba social media sako n'abo abakwagaliza ebirungi mu kapiira oba osobodde osobola tuwayo akatalekeka. Akatalekeka ekyamazima nfunyemu okusoomozebwa mu mbeera eno okuba enafuna obuvune buno nti ekyamazima okugulu ye bizinensi mbadde nzija ekyokulya okuweerera omwana okusoma landiroodi naye ekyamazima kati n'okusoomozebwa kw'amaanyi nti essaawa yakakati essaawa eno sigenda balimba bannayuganda mwena abatulaba nti landiroodi nga bw'omanyi ennyumba si yange era yeetaaga ssente naye siina wadde 10 myezi 5 kuva January sikola ki kuba sikola omwana okusoma omwana naye ali wakatasoma olw'embeera nti sikyasobola kukola ki amagulu gano ye yali bizinensi era nga wensabira buli kinnoomu asobola okunkwasizaako mu mbeera eno nsaba busabi bataata bamaama munkwatireko ab'omupiira mwenna mbagala nnyo kuba omupiira gwe muzannyo gwensinga okumanya oba kyekimpa essanyu omupiira gwe mwenge gwange kyekyo nsobola okugamba ssebo. Banne mbadde ndeseeyo kano katono nnyo kano kagenda eri Kyaggwe family baganda bange tetuli wamu olw'okuba nti essaawa eno siri ku ttiimu nate tuli wamu mu mutima ne mu mwoyo so baganda bange Kyaggwe family bannanga bamasaza mwenna Kyaggwe yewaka munansonyiwa okuyisaawo ako naye Kyaggwe yewaka so n'olw'ensonga eyo Kyaggwe ku ntikko Kyaggwe bannange mbagaliza bisinga baganda bange munsabire nange malirize embeera eno ow'ekitiibwa Ssekiboobo mwenna mujje munkwatireko ate omwaka ogujja nsobole okukomawo n'amaanyi nzije mpeereze essaza lyange erya Kyaggwe mbagala nnyo bannange mbagaliza bisinga Katonda abakuume. Yes bwe tubadde nga twakusuubiza social media nti tujja kuba tumunoonyako tumukomyewo bingi byayogedde buyambi abusabye Kyaggwe abagaliza ebisima timu y'Ekyaggwe amuzikize nkome wano mwebale kubeerako mubeere bulungi